buvumo nti omwami wo ayinayo omukyala omulala. Kati awo ndaba obeera olina challenge nene nnyo kubanga gwe ng'omukyala naddala mu industry yaffe eno ey'obufumbo mu busiraamu, omusajja yayina tiketi emukkiriza okuwasa omukyala asukka mu omu, era okujjako just obuntu bulamu talina tteeka limukaka kukubuulira nsonga eyo nti agenda gikola, era asobola okusituuka n'agenda neyeewasiza mukyala we nga gwe takunyeezeeko. Of course tukiranga si kikolwa kya muntu ali serious, naye oyinza obutafuna bulungi tteeka lyoyinza mukwatira muno muga nti okoze omusango, lwaki tewabuuliddeko ki ono omukyala waawaka. Ffe ng'abasajja abakulu abawasizaako ku bakyala abasukka mu omu tugamba omusajja bw'oba ddala oli serious, omukyala wa aliwo olina omubuulira kubanga immediately obusiraamu bugenda kukubanja ebisanja. Kati olina ngeri gy'ogenda kuvuga mu bisanja ebyo nga toyogedde waka nti wawasiza. Aye togenda kudda mu bya kisiru byakugenda eri misana simanyi nodde n'ekiro, ebyo bya kisirusiru tebisaana muntu ddala ali serious agoberera amateeka ga busiraamu nti byebyo byosazeewo okukola. So n'olwekyo gwe omukyala bwe babeera tebaakugambyeko ku programu egenda mu maaso, tolina nnyo mu ngeri gy'ogenda kubibanjamu mwami, newankubadde osobola okukola ki okubibuuzaako, naye engeri gy'obibuuzaamu ate erina kubanga kwegamba nga y'amagezi ga waggulu nnyo. Ekya direct confrontation baŋŋambye olina omukyala, ekyo kireetawo obuzibu nti oba kati bayaganga okwefuula azifu gwe bba wa baawo omubuuza wa gy'ava. Okiraba ekintu ekyo nti omukyala talina chansi embuuza nze omwami, tebirimu mu lisiti y'ebintu by'alinako obuvunaanyizibwa okubuuza omusajja wa gy'avudde, tebirimu. Just oyinza bibuuza ng'omuntu bw'onaabuuza omuntu gwe mukola naye mu kampuni. So biba birina kubeera ate kwegamba nga byekusifu nnyo nga tolinga azifu oyagala kucunga muntu ono, kubanga gwe omukyala si gwe bba wooli, gwe omukyala gwe bawasa ne bateeka awaka. Kati tojja kwerimba nti ate gwe naawe oyagala kucunga oli omwami alina okubuulira programs ze zonna, gwe gw'omubuuza binawulidde biri ebyo obuvunaanyizibwa ate buli sayidi eno ku mwami. Omwami yalina obuyinza okujja n'akubuuza alo nnyabo ovaawa saawa eno, ate n'obeera ng'obusiraamu bukukaka okuddamu si bya kubeera na mpisa oba toyina. Ebyo oli mukulu munnange tebikola eno mu shariya y'obusiraamu. Gwe kasokkiriza ne bakuwoowa ofuuse mukyala, so gwe amateeka gali ku gwe gw'oli gwa ansaringa sayidi eri, so si mwami kujja ku ansaringa wuwo. So oba olaba nga sometimes abakyala babeera nga abalowooza nti kino ekintu ky'obufumbo kya equal power nga bakitwalira mu embeera ya partnership, nti nga bwe munaagenda mu bizinesi muzeyambire nojja ne tukola naawe bizinesi, kati ne tubeera nga buli omu alina authority ku munne. Kati abakyala omu ye misinterpretation gye bakola nga bo balinga abalowooza nti bayingidde mu bufumbo buno nga kiringa abapartners abagenza okukola bizinesi, nti buli omu abeera asobola okubuuza munne ssebo ki ekigenda mu maaso wano. Kati no mu bufumbo tekikola bwe kityo. Omwami ye boss, omukyala gwe baba bakuleeseewo. Kati gwe tolina nnyo authority kubuuza oli mu ngeri eringa emukaka okuwa answers. Naye singa realistically omukyala ddala ozudde ng'omwami ono alayika ayinayo omuntu, oyinza kuyambibwa otya omwami ono ategeere nti wategedde, kubanga ye ayinza okuba ali yeefulukuta alowooza tomanyi kumbe gwe wategedde
kati gwe kyoyagala oyagala omuntu ono akoleki ategeere nti kubanga gwe omukyala gwe kyonoonya bino oba olinayo omukyala ebibuuzo by'obuuza mainly biri just mu kumulaga nti ssebo eyo gy'okukuta nategeddeyo. Kati olina options zino wammanga. Number 1, osobola for example okuyita mu mikwano gye omukyala kubanga tuli ku ango ya mukyala ndi mukyala waka bba wange yafunyeyo omukyala omulala naye tayogera ate sharia temukaka kwogera meaning sinza kuyita mu mateeka ga sharia mukake nti ayogere kati just noonya ngeri yakumulaga nti ssebo eyo gy'okukuta nze nabitegedde n'olwekyo waali mpadde some more details kubanga toche ebyokukuta kye tebikyakugasa edde nze ntegedde jangu kati mu open to discussing ebintu ng'obusiraamu bwe bubihandolinga okiraba. Kati method 1 yita mu mikwano gye. So n'olwekyo abakyala ekyo kye kiba ekimu ku bintu bye tuba twemanyiiza nti funayo abamu ku bantu b'omanyi nti mikwano gy'omwami obeere ng'osobola okwogera nabo bakuyambeko controlling ono omwami kubanga oyinza okusanga ssebo omwami nga yeefudde omukaalikaali naye nga bw'omuweereza mikwano gye nga bo bajja mmutuuza bamugambe ssebo olwo olukaalikaali lwo terukola. Kino ekintu kye wakoze tekigwa mu mbeera za muntu ddala abalibwa ng'omusajja omukulu nti ositusa ovudda waka ogenza wafunye omukyala ono waka tomubwira programu zo oli mujasi mu kwefulukuta ebyo ebintu tebikola kubanga wano ffe sharia kasita oleeta omuntu omulala tutandika kukubanja bisanja tukubanja nsimbi za bwenkanya tukubanja kaga bintu bikula awo speed ng'ate byonna bikukakatako ng'omwami nga biri bigwa mu bwenkanya kubanga ya Allah bwe yatuta nti tuwase yatuteekako katala natuwonenga nti wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nti singa otya nti oyinza okulemwa okwenkanya sigala ku muntu ono omu tewali akukase genda ku bangi ng'atoledde gwe wabirabye ddala togenda bisobola. So meaning eyo raida Allah yali awoninga omuntu toyingira mu bintu bino nga togenda kwenkanya tetulina kukakako kuleeta namba zotasobola gwe bw'obalabalamu awo ng'olaba tojja kubisobola sigala kwomu. Naye Allah n'abongerako awo ku bantu abawangala nga balina kubazaana kubanga ye Allah yatutonda ng'abaami nga paka abaami babeera balowooza more than omukyala omu. Era noono yatidde obuti obwenkanya n'asigala ku omu era asigala n'ekidde ekimukubanja mu mutwe ayagala kwongerako. Kyobola nga Allah yatuwa au mamalakati aimanukum nti bw'obanga omu ono akulemye okugumiikirizaako waakiri kale funayo omuzaana kubanga y'omuzaana bakukkiriza okwegatta naye wadde taba mukyalawo abanga just property kati ne bakuta kati okusobola okufulfiringa ono omwami ekimubanja kino ekyokubeera n'abakyala basukka mu omu kati bamutawa ne bamwongerako ekyomuzaana abeere nga namba eweze 2 naye ng'ono owookubiri si muntu ayina rights kati abata competing n'ono omukyala omulamba. So n'olwekyo omwami ono singa tumufunira mikwano gye baba basobola otuyambako okumukunya ng'ate bamukunya teboogedde nti information baagijje mu mukyala. Kubanga for example Amiri singa tukola naawe wano mukyala wo najja n'aŋŋamba Amiri oyo muŋŋambireko yafunye omuntu eyo naye tayogera akukuta okimanyi nga nsobola obikukunyaako nga sikubidde nakubuulira nti omukyala ye yabiŋŋambye kituufu era ne tuvaawo awo nga nkuwooninze nti embeera eyo gy'okolamu si ntuufu waaligenza omukyala n'omubuulira n'oyendekapo ng'ogenze n'omubuulira naye ye nga ekibalo teyakibaddemu openly ng'afunye kye yadaaluubirira ekyaggwe ogenda kati obeere kiriya ku programu zo naye ng'ate teyeetaddemu katyabaga kakubanga alinga akucunga kubanga abasajja bannange abasajja Allah yabatonda nga baagala kubeera ba boss. Kati gwe buli lwogezaako okumulabisa aziifu omucunga sisitimu ye muli emuwoninga nti obwa boosi bwo nga bayina engeri gye babulinnyamu
nga balinya ku ntebe yo era kyobula nga bwecwacwana n'afuuka awo ekirala n'akola ebyambyone bingi ayagala kulaga ono ndi nnyabo siggwe boosi wange bw'oba olowooza ogenda kunkyunga kale kanve nawo ŋŋende ndabe byonaakola kati byonna bibeera bijjiramu ange eyo nti ki defense system ky'omwami kyo kibeera triggered buli lwogezaako okuba nga amubuuza mutandika okukaabanga omusajja awulira nti okiraba so method one yeeyo teweeteeka nayo gweyite eno mu bantu b'omanyi nti basobola okwogera n'ono omuntu bamuliiremu nti owange ebintu byonna bimanyiddwa era bayinza n'omubbirako kati nti ku ngeri gye tulabamu ffe tulowooza n'omukyala ayinza nakuba abimanyi olaba naffe abatali mu famire tubitegedde tulaba embeera gye mwali nti naye mu magezi wali badde okola kino wammanga ne babeera nga abamu advisinga kati gwe omukyala n'ofuna objective yo nti gwe kyoyagala ekintu kino kibeere kiriya wabanga ddala omuntu ono yawooye information ebeere ng'eri kiriya si gwe genda kutanka ku byenoonyeza bikustressingire naawe obwereere so osobola okuyitamu eyo ango eyaki ey'okubanga okozesezza emikwano gy'omwami ensonga endala gy'oyinza okuyitamu n'otalabika ng'akyunga omwami eno kwaffe kye twagala buta injuring psychology yo n'omwami kubanga oyedega amateeka tegakuwadde nnyo chance wajoona ayita genda kumukaza kati tulina okumufunamu information naye nga tetumulaze nti tumukaza ate afuuka ekirala aligane notuwa information ate afuukire ddala was bwe tuba tetuyise mu mikwano gye osobola okuyita mu bantu be kati kati abakyala olumu bakola mistake eyo butakwatagana na bamaama b'omwami naye eyo nze abakyala bonna bendabye nga balina enkolagana etali mbi ne maama w'omwami maama oyo abayambako okukontrolinga ono mutabani we kubanga gwe kyokola toleekana n'ono gw'ogenda eri wa maama we gwe n'omuliira mu story bw'abanga maama ono abadde akulaba nga olayika oli muwala wa mpisa akuganga akulaba nga oyina kyoyongera ku mwami we obeera ofuuse nga muwala we era gwe bw'ogendayo n'omugamba munnange mutabani wo alayika ali mu kwefulukuta nze ne bwawasa nze sirina buzibu naye twetaaga n'ebibiira nga biri kiriya maama we ate yasobola omusamoninga nti kati omukyalo ono omuntu amwanguyira okusubmitting ensonga ze ayina kuba maama w'omukyala kwegakye kyangu ffe tunoonya abantu bayinako ku maanyi ku mwami ono nga basobola omutugambirako nga ffe tetwetaddeeyo direct kubanga nga bwe tukuwoneza ogwo omukyala buli weteekayo direct n'obanga akazi omwami ono ojja kufuna ekizibu awo either ajja kwecwacwana awo muyinza n'okuvaamu nga waliwo ne violence oba akola ebyo byogambye yenyiizenyiiza agende so ebyo byonna abikola just kukulaga nti gwe si gwe boosi we si gwe omubuulira biki by'alina okukola kati aba akola bino akulage nti olaba bwe navudde nawo ne sikomawo olina kye wankoze kati huwindigapu nga information gye wadonoonye kuviiriddemu ebizibu omuntu ataddusewo buddusi aye togenda kugenda eri omukake nti komawo mangu wano kati twagala kwewala kusiikula eyo situation embi bwetyo naye ng'ate yo message tugituusizza kubanga nze ng'omukyala wawaka nze njagala muntu ono abeere kiriya so katunoonya bwe mbasiise mu mikwano gye bana basobola okwogera naye peacefully ne bamubuulirira ajja akola ekituufu balala ki abayinza okunyambako okutasika eyo nga nze seetaddeyo directly item gundi option yokubi eya maama w'omwami abakyala mwenna abagezigezi funa engeri gy'okwanamu maama wa bbaawo omukyalo oyo ajja kusolovingira ebizibu bingi nnyo ate ng'okubakwana abo olabangu nnyo kubanga ebiseera ebisinga bino binazaala okusanga nazaala simanyi nsanga malaalo kati ebisitore ebyo abakyala bano bamaama b'abaami babeera basuubira nti abawala bano baleka balinamu embeera
tabaagala kati gwe n'obomugwira bugulizi just kahijabu kati niwe katoba niwe kabira kakaya ka mitwalo 2.5 nokamuweereza gamba wange omwana no yampereza kati akantu akati ningako kasobola okukuumaawo embeera n'omukyatingirayo ka WhatsApp awo n'omuweereza maama biki n'omuwaayo akatwala awo ekyo kyokka kikuyamba okuzimba connection nono maama w'omwami nti next time gwe bw'olijja ne story yo nti owaayo mutabani wono naleka yawasiza naye tayogera okweguya muno badde ndowooza Nyazaala yalina okwegula mukyala wa mutabani Nyazaala gw'oli muwala we talina byakweguyako era buba weerimba mbu ye yajja okujja akukwane oli mu kwerimba instead gwe mukwane ng'omunoonyaamu kusolovingira ebizibu ku speed kubanga bamaama baffe ffenna abaami Allah yakola ebintu nga biri balance tolanga ffe abaami tucontrolling abakyala betuwasa naye bali abakyala abatuzaala bamaama baffe atewo batuyinako obuyinza bwawagunnyo gwe tunuulira omusajja yonna gy'omulaba yeezimbyazimbya bw'atuuka ku maama we talina obuyinza bwonna era birimu n'okufukamira ffena Abaganda obeera olina business 10 ogende wa maama wo obeera olina kufukamira awo bamaama si bamuzannyo kakitegeeza nti gwe mukyala olina chance y'okubeera n'oyo maama wa bbaawo ku sayidi yo just ng'okulayo buntu buli friendly butono nnyo kati bw'otuuka ne issue yo ye maama ajja kusamoninga mutabani wa mugambe gwe ssebo jangu wano tulabe kati yaja mukukunyiza kino gwe kyewadde olowooza mbu kyogenda okukola wano oli yaja kikukolera mulova ng'amulagidde nakutuula awo wansi amutabukire amuggyemu information yonna gwe gye waali badde tosobola wadde nakumugjamu ng'omusajja ayogera bwogezi wali maama we amulagira era amulagire n'omulagira nti enkya omuwala nja mubuuza oba wamubuulidde oba tomubuulidde ogenda kungwako kati weesange ng'osobodde okusolovinga ekyo ekizibu nti gwe tozze directire naye okozesezza abantu abeetoolodde omwami ono okusobola okufuna information n'okuforcinga omwami ono aveeyo gy'ali kubanga kino kye tulowooza nti olumu aba teyamuwoowa many times babeera babawooye naye nga gwe teyakubuulirayo wadde n'ekintu n'ekimu kati gwe n'olowooza mbu alina okubanga nga saawulira ku mbaga yaabwe ani yagenti zibeera mbaga kati abo abantu abawasa abakyala 2-3 olumu tebibeera nayo bikatemba wambaga begendera wa muzadde wali nga besolovingira bizibu byabwe awo nika nti ninyo abantu 5 nga kiwedde kati gwe oba olowooza mbu olina kuwulira ne ku 5 abaaliyo teri gwe wali osinkanye kati gwe oba olowooza mbu ojja kuwulira nti waddeyo embaga sayidi eri ng'omwami we agirimu si ye method gy'osobola okuzuuliramu oba yakoze eki yawasiza tosukirabye kozesa aidha mikwano gye be bantu betusuubira nti basobola okutuuza omuntu ono ne bamubuulira n'agonda oba maama we kati mu bantu bizezo group types 2 ez'abantu abasobola okutuula naye ne bamubuulirira taata we ayinza obutamusobola bulungi kubanga bamaama goza lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi atugamba kuwa maama steps 3 above taata nti taata ono talina nnyo obufuzi eri batabani be wadde walidaini sana tulagirwa okugondera bataata naye psychologically era taata talina nnyo control nene nnyo ku mutabani we as compared ku maama kwaye maama asobola n'omukuba embooka awo nga mumulaba musajja mukulu n'atakayana nnyo naye ate nga taata ayinza okujja n'embooka omusajja nayena n'alabika nga avuddeko waya so tukozesa abantu abo tusobola okuba nga tutuuka ku lyengedde singa bambi abantu abo bombi tobalina mikwano gye bali wala eri tobasobola maama we yatandikira namugjiya n'akuvumavumaawo biki temwakwatagana nga gwe tolina nakyewakola just omuntu yatabuka butabusi awo kati awo kitegeeza abo babiri betubadde tusuggestinga gwe tobalina kati olina kukola ki kulaja n'eriki Allah wo kubanga Allah tumuwa ebitiibwa bingi muqallibal qulub alqahar ebyo ebitiibwa si bya muzannyo nti gwe bw'otuuka ng'olaba omuntu wakulyaza amaanya gwe keesi gizza eri Allah naye togizza Allah kukolima just gwe saba Allah akugondeza embeera eyo gye muyitamu ya Allah asobola okukyusa omuntu n'abeera forthcoming
kati tudde kusaidia abaami omukyala tumuwadde just methods ez'okusobola okufuna information omuntu ono tayagadde kwogera naye ate alina obuvunaanyizibwa obw'ebisanja n'ebintu ebirala alina okuba nga eno issue agireeta discussing we mu detail mufunire ddala family enaagenda etya mu maaso oluvannyuma lwa kino. Kati neeffe tugamba omwami beera muntu wa buvunaanyizibwa, buulira mukyalawo. Oyinza obutamubuulira nga tonnawasa, abamu batyawaawo naye nga kyekyali badde ate ekisinga obulungi so that omuntu ategeerawo nga tebanaana kuwasa nti ddala baleeta omuntu omulala. Naye singa otidde ekyo immediately nga wakawasa jangu oyogere era okole ne program ew'omukyala ono assurance nti haki ye neemweraliikiriza n'alaba nga aziifu oli azze kumuzibuwaliza bulamu gw'omulage nti kumpi tewali nnyo ki difference. The only thing ekigenda okukyuka kyannaku nti sigenda kubeera wano wiiki yonna naye ebirala byonna budgeti nga bwebadde eyawaka byonna bisigadde nga byebimu. Nga omukyala ono afune reassurance kubanga byolaba abakyala bakaayana nnyo mainly babeera beeraliikirira kyakuba nti omwami ono nga bw'afunye ate omulala kati ikonomi y'awaka yonna egenda kuba ya disorganize. Abadde bafuna emmere buli lunaku tuyinza n'okutuuka mu kaseera nga olw'okuba essente yazikutte n'azongerako loodi endala nga tetukyafuna wadde na mmere waka. Kati ekisinga okweraliikiriza abakyala of course kiri ekyobujjawo okusharing nga kibaawo naye ekyo kyo naye kiina natural system yakyo tekiri nnyo serious okugira nga omuntu yennyini akizimbulukusiza naye already ya designing abakyala nga basobola okuwangaala ne bannaabwe nga tebalina buzibu. Ekyo kintu tukiraba mu bakyala ab'omu West Africa ne areas eza Central Africa ng'abantu bawangaalirana mu nnyumba y'emu naye nga toweerayo obuvuyo bw'olaba Abannayuganda bwe bakola. Kitegeeza nti as long as abantu balina biases driven by society abantu basobola okuwangaala bulungi nga tebalina nnyo kavuyo. Naye primarily tetugamba omwami beera open okusobola okuwa omukyalo ono yadeeraliikirira nti kati omwami we bamututte assurance nti omwami wo waali just akendezza ku nnaku naye ebirala byonna tulwana okuba nga biyimiriddewo nga we biri. So tusuubira nti ebintu ebyo biba bisobola okutuyambako okugenda maaso. Naye kati mu keesi eyo mulimu problem endala ekwatagana ne topic gye twaliko oluli eya shiriki. Kati okweraguza okwo kyekimu ku bintu ebigwa mu shiriki omwekusifu. Gundi ono ye yasse toyina wadde na any evidence obuuza nga bwe yamuloze nti olw'okuba yakubuuza nti wawasizza ne weecwacwana nti kati kitegeeza ye gwe bwe wavaawo ye n'agenda ew'omusawo omuganda si bwe kityo. Ekyo omusajja ddala serious tolina kudda mu kulowooza ebyo ebintu kubanga ojja kukyawa ne mukyalawo bya bwereere nga talina na kiyakola. So n'olwekyo okuggyako nga ddala wamulaba n'amaaso go nga wuuyo akola ebintu ewaka wooli you could say nti nze ekintu kye nalaba n'amaaso gange. Otherwise bino obususpecting twakuba ono yalaga obusungu nga bawasizza nti n'olwekyo yamuloze ekyo tekiina nnyo kifayida. Ndowooza just omwami olw'okuba yali alowooza yenyizanyiziza agenze kati ate gye yagenda newamutabukira nga omuntu afudde kati ng'alina ate kudde eno ndowooza awo aba alina okuyiiyaayo ekintu ekimuwa kyanaatambulirako nti ono alina kuba ye yassooli singa teyamusse yalibadde akyaliwo olanga muntu just ali ku story yakuyimirizawo kye yali atandise ekyayiise naye nga omwami ddala omusiraamu tolina kudda mu byakweraguza ebyo kubanga eno mu shariya ffe tubibalanga y'emu ku forms za shiriki. Si oli shiriki akujja mu busiraamu naye ye shiriki asogara aba mutono naye ng'ebeera ntandikwa. Ensonga eyo ekisooka annanga abaami tubeere serious. Bw'owasa wayagala okuwasa omukyala ng'alina abaana be olina okukkiriza nti ogwo kanagwo gufuuse mugugugwo. Otherwise muveeko tolimba mbu gwe oyagalako omukyala naye abaana bo tobaagala. Kwegamba kiringa okugamba nti tukiyite tutya
omukyalo ono abaana bali part of ye. Era owulira bulungi nnyo abakyala batera okugamba nti atuddewo lw'abaana. Kitegeeza nti ali willing n'okusacrificinga essanyu lye n'awangayira mu bufumbo obumunyigiriza lw'abaana. Kati gwe omwami okujja n'otandika okwebuzaabuza nti gwe oyagalako just part eno ey'omukyalo ono ekiri eky'abaana be kyo tokyetaaga, awo obeera toli serious oba tokulifayinga na kuwasa bakyala ba type eyo abalina abaana. Muveeko, okyalimu obuto, genda onoonya abakyala abatalina baana bangi nnyo, genda owasaaba ogira osetolingire eyo. Otherwise tojja kusumbwa mukyala wa bandi gw'osanze ng'oleda alina abaana be nga kyekintu ekimwetooloolera ku mutwe, kubanga abakyala Allah yabadesigninga nga bali willing okusacrificing obulamu bwabwe ku baana baabwe. Kati gwe oyagala kutulimba mbu eno laavuyo gy'ozze nayo mbu esobola okukutula eri bondi y'omukyala n'omwana we. Oli mu sakasi tebiriiyo. Okiwidde? Ekyo kimu. Ekyokubiri, abakyala mbawooninga, bw'ogwanga ku mwami afaananako bw'atyo, puroguramu eyo gisazeemu. Omwami oyo tali sirias, ajja kuleetera ebizibu. Kubanga tolina by'omwagala. Kubanga bantu bangi betwagala naye nga tomusobola. Kituufu. Kati omuntu tomusobola. Kati for example, fe abaami abawala bangi nnyo abalungi ababeera batambulawo, naye ng'olaba ali mu liigi tojja gisobola. Omuntu enviiri ze zaakakadde, gwe omusaala gwo $5,000. Kati ogenda muwasa otya? Ogenda kusonda emyezi 2 okukola enviiri ze. Tonoba kwogera kwambala. Jjukira enviiri ze ziri cheap. Kasi obeera oli mu kwerimba. Oyo kiriyale abavudde mu liigi yo. Kati naawe omukyala, va mu byalaavu, va mu musajja mwagala, oyo kiriyale tojja kumusobola. Kakiringa bwe tulina amateeka mu busiraamu agagaana abakyala okufumbirwa abaami abatali basiraamu. Kati gwe towooza byalaavu mwagala, amateeka gaze ne gasazaamu ki puroguraamu ye ey'okwagala. Gagambye oyo tebamwagala. Takulifayinga. Oyo wena mutabuti n'ogenda onoonya ki omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Kitegeeza ebimu ebiyinza omukolofayingisa okuwasa. Kulaga sayini eno nti bali. Tukijjawa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogereza Ummu Salama, kubanga nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yamuyisa mu bintu ebyo byonna, atuwa example engeri gye bahandolingamu ebintu ebyo. Otherwise abakyala abo toto y'omwenda be yawasa gwoza yali abanoonyaako ki, si nti yali awo nti alina kya, naye nga atudemonstratingira mu buli situation. Singa owasizamu eno situation bakihandolinga batya. Kati eyo situation y'omukyala Ummu Salama yalina bbaawe, bavudde eri e Makka bazze ne Madiina, omusajja afudde. Kati omukyala agenda kuwangaala, alina obwana. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ajja n'amuproposing, amugamba wange, lwaki sikuwoowa? Kati omukyala olwokuba yali mukyala musiraamu n'agamba, naye nze onansobola nga nina abaana. Okiranga kye yateekayo. Imagine nabbi amugamba omuwasa, ye level ya waggulu esembayo, naye teyabuuka bubuusi n'agamba ekiba kibi ngenze wadde abaana. Yazooka mu presentingira ky'abaana nti nze gwolaba nina obwana. Nabbi yamugamba abaana toleeta, yamugamba abaana leeta, nze nange ndi muzadde, tujja bakuliza wamu. Ye njogera y'omuntu obw'obuvunaanyizibwa, omwami asanze omukyala ng'alina abaana be. So si saakasiwa, saagala baana funa gy'obateeka, ebikolebwa abantu batali serious. So ekyo ky'oba olina okutegeera. So omwami yenna ajja n'awoza emboozi yanzo abaana sibaagala, oyo muveeko. Kubanga jjukira abakyala simanyi oba twali tubagambyeko, twabawoninga nti abaami bino bye mulaba baleeta nti laavu tebiri reliable. Katonda teyabatonda na system eyo nga bw'olaba omukyala nti obeera n'okwagala omuntu ne kibeeraawo nga kikuli ku mitima emyaka n'emyaka. Abaami tebabiina ebyo, ky'ovulanga basobola okuwasa n'abakyala basukka mu omu. Singa baakiinanga nti alookinze laavu yiye mutwala talinnya,
there's no way yalisobodde okumaintaininga abakyala ababiri kubanga laavu yono omu yali musise ne wesanga ali azamanyiza oli ne ava wano n'agenda eri oli n'amala ennaku 3 n'akomawo wano kitegeeza nti bo system yaabwe switching on and off. Kati gwe bw'onaakola mistake no risking abaana bombulako omusajja yakugambye mbu akwagala ojja kubuulya awo ng'ayingizaawo omulala obanga takyalinga luli bwe yali. Kati gwe ng'oledde wasudde dde abaana bo mu katyabaga olwa project etali reliable. Abaana kugwa omukyala nga olina abaana ebeera priority. Saba busabe Allah akuleetera omuntu obuvunaanyizibwa atagenda kuleeta ezo ideas zitaliimu ezo mbw'osooka oteeka eri abaana olyoka ofumbire. Tokyakisobola kubanga abaana bano kasita obateeka ku nsi bafuuka paati ku ggwe. Kugira nga abantu bakuze basobola okweyimirizaawo awo kiba kirala. Naye wano ng'abaana bato beetaaga maama waabwe tobateekanga mu mbeera mbi eyo nti olina gy'obatadde nti lwakuba oyagagezaako okufumbirwa. Gwe saba Allah akuleetera omuntu obuvunaanyizibwa ajja obbakwata mwenna nga package mugende mu bufumbo ng'oli akkiriza nti kati omukyala gwe nafunye otedde alina abaana be 3 meaning family ngitandikidde ku 4 gye ngenda okulabirira. Ate abaami nga bwe mulabye nti Nabi Salama yawasa Ummu Salama, ekintu ekyo yali atulaga nti yemu ku ibaada ennene ennyo z'osobola okukola. Olabye omukyala Musiraamu waali mukazi wattu yava mu bufumbo alina loodi, tewali kikugaana muwasa, osobola okumuwa protection y'obufumbo olabirire n'abana abaana obafunemu empeera. Muziyambi tuzanyisa ekintu ky'okulabirira abaana. Ffe ssekadde muzimu ku classes za fikihi ng'atuliramu yatugamba nti mu nsi muno ofunangayo omuntu atakukakibwa kumulabirira n'omulabirira ne effort yo yonna, nga yagamba nti bano abaana be tuzaala olw'okuba shariya etukaka okubalabirira bo tebabibala era basobola n'okukula ne bakulekawo awo nga toyina wadde akasepiki mu maka nga bo bali eyo ewaabwe beeyagala nga tebalaba nti beetaaga okujja okukulabirira. Nti naye omuntu ono gw'otaasa nga taliiko mwasirizi ye tasobola kwerabira ne bwe giba myaka emeka, era ye type y'omuntu gw'osobola okukubira essimu ku 9 n'omugamba ekiro n'omugaa jangu n'asulawo buli by'alina n'ajja kubanga ye aba ajjukira nti wali mu kaseera nga tokakibwa kumulabirira naye n'okwata ensimbi zo n'omuteerawo era yajja kulaba nga omubanja ekintu ekiri permanent. Kati meaning gwe naye bw'onaasanga omukyalo ono ng'alina abaana bonna obawa environment ennungi ne bakulira awo, bajja kukula nga bajjukira omusajja eyabataasa ekibambuya ky'obutaba na taata waabwe era bo bajja kukuwa ekitiibwa nga tekiriiko limiti. So gwe totunulira butunuzi byakuwasa mukyala, the benefits ez'okutwalirako family ye yonna n'obawa settlement ennungi nene nnyo kyetwalibadde tukola. So n'olwekyo tukonkuliko omukyala tumugamba teweetantala bufumbo obugenda kubaviirako stress oddemu n'okwawukana omulundi omulala. Kati ofuuka sukumbe wayingidde mu kintu nga tekiri feasible from day one. Ekyo kyennyini kiringa okuba nti ofumbiddwa omwami talina mulimu naye akugamba inshallah tujja kwezimba. Goza lwaki Allah yateekawo manistata istitawa ye condition nti Allah ayagala omuntu ono abeere nga minimum weeri alinayo akayumba ke akapangisa naye akasasula ne kafuuka kakenge ennaku 3 akasobola alinayo akantu ke kakola so mujja kulya n'okwambala mwambala ezisoboka. Tetugambye nti alina kuleeta abaya za mitwalo 5 naye fazilonga akwambaza ezo ze tuyita minimum zino okubaawo. Naye kati oli omusanze oredde yenye talina mulimu akyali ku bansuubiza omulimu kati gw'ogamba mbu oli mu mufumbirwa awo ne shariya yennyini tekuwagira oba otandise okukola risks ezitaliimu. Okiraba bwe tusaba Allah tujja kufuna sooka osabe Allah ofune obusobozi olwoka ojja eno tanka okuwasa abawala babandi. Otherwise gwe okusuubira nti ogenda baleeta nga tolina busobozi then musabire eno munda obusobozi. Yo shariya egamba sooka obufune olyoka oleeta omuntu musabe kubugaziya
nti sinzi mubadde mupangisa kati mwagala Allah bafunire ennyumba nga mujja kusulamu nga teri abakonkona, ekyo kyekitegeerekeka. Naye nti toyina nawo osula naye oyagala kuwasa nti inshallah Allah ajja kutu muba muvudde ku mulama. So ku keesi eyo ndaba nga kye tuyinza okonkuludinga kuyo. Beewale gwe omusajja tukugambye teweetantala mukyalo oyo kumuwasa, tonaakula kutuuka ku level ya kumusobola. Ebyo ebyokumwegomba lwakuba alabika bulungi ng'ate togenda kusitula kazito k'abaana be, ebyo biri mu kwonoona bwonoonyi. Genda onoonye omukyalo omulala. Abakyala Bannayuganda balungi bangi, teweetaaga kwesiba ku inconvenience nga mukyalo so genda onoonye abantu abakugyamu, totankula mukyala abandi ayina already abaana kumuzibuwaliza bulamu. Tweyanze Mukulu Ssekalema. Tukoze bulungi. Ziri dakiika nye zeganye ssaawa 5. Kkiriza mukadde kaneeno zigulewo amasimu. Okufumbirwa ntwakuba abaana bayinza okufuna ekizibu, gwe just beera open. Oyina abaana bo, omuntu yenna ajja kasamala okudisikasinga bino ebyammwe ng'omuleetera topiki yaki y'abaana so that mubijjawo ku lunaku olusooka. Bw'aba tabeetaaga ng'otegeera nti ono tajja kusoboka. Bw'abanga ali willing okutandikako, genda mutandike. To overspeculating nti kati ennaku zino si byange omwami nze kati ebyokufumbirwa kambiviireko ddala. Ekyokuleeta enniya y'obutafumbirwa ffe tukyencouraging eno mu sharia y'Obusiraamu. Naye oba olina ky'oprotecting nti oba protecting abaana bo, gwe tandika na nniya nnungi nti nsaba Allah anfunire omuntu anaasobola ki okuwangala nange nga ndina bano abaana. Era Allah ajja mmuleeta. Abantu mwe bali mu nsi bangi abalina emitima emirungi. So teweeteekako nnyo kakomera ako nti olw'abaana kati n'orisigninga. Naye kyetugamba ate toyingira mu bufumbo ng'okirikiriya nti oli yakugambiddewo yatabeetaaga gwe n'olowooza mbu ajja kukyusiza mu maaso ya ekyo tugamba ekyo obeera oyo olina kumuvaako n'olinda Allah akuleetera omuntu omulungamu. So ndowooza tukonkulira tugamba nti bannange issues ze tudiscuss nze ebbiri nkulu nnyo era zireeta obuvuyo bungi mu maka. Ekintu ky'abakyala okubanga balina kye baazudde ku baami baabwe batandika okugezaako ng'abo bacunga ebiviiramu nga n'obufumbo busaanyeeyo ng'oli omwami taagabya mucunga. Tudiscuss nze awo engeri y'okikolamu. Enna kino kye tulabye eky'omukyala ng'olina abaana teweerimbalimba nti omwami ate tabaagala, ndowooza kansooke mbateeke ewa maama we yakukuza katalaye yaggwa, tomuloodingako bazzukulu. Abazzukulu tubateekeyo eyo nga ddala kintu kifuuse kizibu nnyo nga tolina alternative. Naye gwe babeera baakulera n'okula, omukadde teeka kumubonyaabonya n'abazzukulu. Omukadde oyo abazzukulu baayagala be bano abazzeewo ennaku 2 ne bamusesaasesaamu awo ne bagenda. So si bye naababeerawo n'omustressing abo babeera basumbuwa kubanga akubeere kweja emyaka otaaga akuleekaana na bwana buto bulina mputu ate nga gy'emirimu gy'obwana obuto kusumbuwa. Kati olina kubeera muzadde mu myaka gy'obuzadde so si jjajja ate kutanka. Era kyobulanga in the end bajjajja ebiseera ebisinga abaleka bulesa abaana ebeekolera bye baagala taagala kwestressinga. Kyetuva tulina formula eyo nti bajjajja bwonoonyi baana kubanga ye emyaka gy'obuzadde yagivaamu dda. Kati ye jjajja talina obudde bwakukwasisa mpisa simanyi agobye akubye aboggoledde tebiri mu programu ye. Kati tetuba loadinga nnyo mirimu egyo ntitwakuba tugezaako okufumbirwa kati tusooke tubakiteeke ne wa maama arrangement eyo teri sustainable. So tusaba Allah tusobozesa okuba nga tuwangalira mu bufumbo bwaffe mu ngeri ekwatagana n'amateeka g'Obusiraamu tusobole okuba nga tutuuka kulyengedde inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanze Mukulu Ssekalema. Awo jinange sigenda kubeera nti nsuukawo mukulu mukomuko Kasimuwanadde we bali kubeera nti kooli ndabagamba nti kubirawo ddala awo. Mukulu Kasimuwanadde we bali secretary wa Bugisu Muslim District. Bugisu District Council we bali kubeera nti kooli nammwe n'abadde batugoberera Kidandi we bali Masejjere Sulaimani we bali kubeera nti kooli awo nyisigenda kubeera nti nsuukawo takumira mpeera batukumire musule bulungi mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
njagala Rolex mpaemu naawe mpaemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel tusange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road essimu 0753955994 oba 0756341354. Save Tuli energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media.